Njala kwanirizaako olwaleero tugenda mu love story n'ekitundu kigenda kubeera kyakubiri. Story neerina ebitundu bisatu. Don't die with your story. Don't die with your story. Sister yazze okusharinga naffe love story ye kubaako abalala bafuna omukisa ogw'okulira ebigambo bino baleme okukola ensobi, baleme okugwa mu nsobi oba mu kinnya kye yagwamu. Abantu bano bwe bati tubasanga nga bahero bazira abavaayo ne bajja banyumya obulamu bwabwe obw'omukwano eri ensi nga baagala okubaako ettofaali lye bagatta ku muntu omu oba babiri. Ina special wenkwanirizaako mu show eyaleero nenkubaza gyonna gy'okola gy'osinziira ogikolera e Uganda n'ebweru wa Uganda. Ekisa kya Mukama waffe kyenkwagaliza kikubeereko leero ne bulijjo ng'oddangamu nti no amiina. Nsaba okkiriza ekitundu ekyokubiri tukitandike mu butongole. Ebiseera ebyo ne waka ssente zaali zaakendeera kali muzeeyi wange takyayina ssente. Nagamba ekisooka toyina maanyi, ewammwe muli banaako temukyayina ssente, toyina kyosobola kunkola yadde abeewammwe tebalina kye basobola kunkola. Ekisooka nabaloga bategerera ku bbeesi yange n'ebigambo bye yanziramu. Nagamba kati nsobola okukola kyonna kye njagala kuba tolina kyosobola kunkola kababa abeewammwe. Yali musajja mulungi nga munyoomi mulungi. Akati nanzigakanako nankuba neziramu nemubuuza ogwokubiri nemugamba ne ku bintu byonkoze ku mbeera gy'ompisizaamu ki kyensobola okukola n'okinyumizaako n'abazzukulu nti omukazi gwe nazaalamu abaana abo eyankola kino ne kino. Nagamba najja nankwata mu bulago nagamba osobola kunkola kiggwe. Naddamu nampisaamu awo zampisizaamu. Kati abaana bange baali mu kaddeeka wansi nali nagula buddeeka bwali bubiri naye nga bonna basuza ka wansi. Kati olw'obusungu obungi era bannanga obusungu buno kintu kibi. Olw'obusungu bwe nali nabwo kuba natuula ne ngattagatta omusajja ono ebintu byazankola, embeera gyampisizaamu, enkuba gyezankubamu, ebintu nga bingi byazankola. Nakwata esseppiki y'obuugi ne ngimukuba. Obuugi nakabujja ku kyoto ne ngimukuba. Kati Mukama yamuyamba bwe nakasuka esseppiki y'obuugi ogimukuba bwamuyiikira mu mugongo ne bumala ne bukuba ku kisenge ne buyiika ku buliri. Nenziruka nangoba. Bwe yangoba yajja kuba enduulu omukazi anjogeza obuugi, omukazi anjogeza obuugi nakuba enduulu. Najja nangoba nankwata nankuba awo nerwanako engeri gye nali mukubye obuugi obwo ndowooza naye ng'amaanyi ye takyayina nnyo. Nenziruka ne nnyingira mu nnyumba ya landiroodi. Nakubira muganda we najja ne bamutwala mu ddwaliro. Kolo yasula ku macupa kuba obuugi bwali bwokya. Yasula ku macupa naye mbu yagenda ku poliisi n'alifootinga. Nekye nerabidde okunyumiza nti waliwo yankuba ennyo. Nange negenda ku poliisi n'endipootinga. Kati nsobola okuba nali siyina ssente sikola. Omusango ne gukola ki? Omusango saagwongera nnyo kuba abapoliisi baali baagala ssente nga buli kimu kya ssente. Omusango saagwongerayo. Kati agenda ku poliisi okulopa nga nange ejjukiramu nali nagenda dda nenkola ki? Nendoopa. Nasula ku kitanda. Kati nze kwolwo nadduka nasula wa landiroodi. Bwe bwakya ku makya nengenda nenyumizaako omukyala omulala. Omukyala n'angamba genda ku poliisi kuba yali ankubye nnyo nze nanga nnungudde feesi ng'ezimbye nga tosobola nakunda bba nti yenze nga nduli ne bwansanga mu kkubo tasobola kumanya nti yenze. So bwe bityo ne tugenda ku poliisi. Poliisi ezze olwo maama we abiyingiddemu baganda be wadde yagala kutta mwana waffe biki abewaka babakubidde essimu. Omwana yabadde yayokeza bba obuugi biki. Kugamba nga abewaka bakowa ebintu byaffe. Njogeddeko awo ni taata kuba taata bamukubira essimu ne bamugamba muwala we yayokeza mukodomi we obuugi. Taata n'agamba yamwokeza obuugi. Omwana wange nkimanyi ekyasobola okukikola. Oyo omusajja atunyiza nnyo omwana wange.
alabika naye yatuusa ekiseera n'akoowa. Taata wange n'asirika, mama wange nga omanyi ebyabazadde, mama wange nayagala okweraliikira ate yali ebiseera yali tannafuna pressure. Kati nensirika abazadde bange ne mbajja mu nsonga zange nesigala nga nwana ntalo zange. Nali sirina yadde 10 nti oba nineewo okulaga sisita wange gye naliddukidde nga yagenda bweru. Kati kye nakola, poliisi nejja ne tubitulamu awo ne muganda wo omuwala. Muganda wo omuwala n'agamba togenda, muganda waffe akwagala, biki. Naye nange ekintu kye nakola ku olwo ky'omusajja oyo, kuba yali takisuubira nti nsobola okumwokya, kyamunkyaya. Tulaba nti nakola yankuba nga nanneetondera. Ku olwo naye ekyo kye nakola kyamusukkulumako. Muganda wamaze okwetonda, muganda waffe akwagala, bannaye togenda, banekwegayiridde togenda, biki. Poliisi etukansolinzaawo, batugambye muddemu, mubeere mwenna, temweraliikirira, embeera ejja kutereera, muli bantu bakulu muteese. Naye ku mbeera eyayeetuusewo mu ku lusozi wali nga tewakyali kuteesa. Kuba omusajja yatukeesa n'agamba abapoliisi, nze sisobola kusula n'ono omukazi mu nnyumba kuba kati mmanyi ndina mutemu. Naye nga yeetajjukira ku byazza nkola byonna, ate yo byeyajjanga nkola buli bwali butemu obusinga, lwakuba bwali bwa story by story. Kubanga yakikolanga leero n'akiddamu wiiki ejja, n'akiddamu omwezi ogujja, yencunya gye yancunyaamu. Ate nga lwakikola yeetonda. Naye n'agamba abapoliisi, sisobola kusula na mukazi ono mu nju kuba kati mutemu, ayinza okunzita ekiro. Ezo nanne ennaku akyali ku ddagala bakyamujjanjaba kuba omuliro gwali gwamuyingira. Kati gwe kubamu akafaananyi ng'osula n'omuntu gwe wakubye seppiki y'obwogi omwokezza, mulina kusula mu nnyumba emu, ng'okubamu akafaananyi eyo embeera. Asula ku kitanda, osula wansi. Kati munaye tutandise okubeera ffenna olwo poliisi etutabaganyizza. Tuyingidde twebake, naye nga woomanyi omusajja ono ku kintu kye namukola yalina yambutuufu atuusa ekiseera nga neekengera, kuba yali tasuubira nti nsobola okukikola. Yali tasuubira nga takisuubira, ate buli ne lwe yatunulanga ku nkovu ziri n'atunula empeke zaamira, ate omuliro guluma ng'alaba omuntu eyakimukoze asula naye mu nnyumba, bali bonna mu nnyumba, nga tabitegeera. Ti omusajja ono bwe bwakya yali takisuubira yeekyawa, nga takyaleka za mmere. Bw'aba alese ez'emmere aleka 3,000 mu makoloni g'abaana nabisiika. Bw'aba tazeese nga ekyemisana agula n'aleetera abaana be puleeti y'emmere enfumbe, nga nze takyanfanako. Embeera nagibeeramu okumala wiiki nnamba, nga kiraga takyanneetaaga ku kye nali mukozera, nga tali ready kuddamu kundabirira. Olwo nga jjukiramu bali bagayi be nakunyumirizaako emabega, abaali bankwana e Kampala, sikyayogera nabo, simanyi bye bakwatako. Kati mu embeera gye namala awo nenfuna essimu, nenfuna waliwo neyiba ne musaba ku ssimu, nenkubira gaayo oyo. Gayi bwe namukubira n'angamba bannange bulijjo nkunoonya waddawa biki ne mulimbalima nga omanyi ebyabawala awo. Kati bwomezi omulimbalima nali ku missoni yange enoba nno, enoba ebya ddala enoba amaze n'ofuna obusente ngenda kunoba kutikka bintu ngende. Kati munnange bwe ntyo nga mpanga lukwe, ngagubira brother wange ali Kampala eyo, nga mugamba azija n'ebintu naye siina nnyumba, nja kutuukira wuwo nga ntikka bintu bya mu nju byonna mpaka Kampala nga ngenda. Natuukirawo brother wange nga mbeerawo. Brother wange naye yabeeranga bibye, ng'agenda kati balina ennyumba, waliwo ennyumba gye yali apangisanga maka, naye nga amaka ago baagaawulamu, gali maka manene, nga manene kumpi ng'eringa kalina nga manene nnyo, naye nga baagaawulamu. Baalimu abantu 2, naye nga abantu 2 nga bagapangisa. Kati
kati ne tuteekamu ebintu, ennyumba yakuba yali nnene ne bibeeramu, byali bingi, netandika n'ebimu okutundako. Kati kumbe jjukiramu nakunyumirizaako nti ewa ssenga nali naddukayo buddusi. Kati omusajja ono bwe mmala okutikka ebintu nvuddeyo ewuwe ennobye, akubira ssenga mugamba, muwala waali eyo yadduse yatutte ebintu byange biki. Ssenga nga mugamba tali wange, naye ayinza okuba ali wa muganda we. Muganda wa nawulirako nti abeera eno neeno. Kati ebbanga lye namala ewa brother wange, olwo njogera n'ono gaayo ono bambi gwe nkunyumirizaako yali Yankwana. Oli boyfriend gwe nasooka okwagala gwe yakola ki? Gwe yampangira. Nze nga simanyi. Kati gaayi mukubidde essimu mugambe njagala funa nnyumba. Kamugamba nina ebintu ebimu nali mbitunze kuba namanya bya musajja sijja bisuzaako gaayo ono. Ngamba ekitanda ky'omusajja kye mbadde nsulako eri ate sijja kisuzaako ono, nga mbitunda nga nfunamu akasente nga ngulamu ebirala. Nasigazaamu kale ebintu ebimu kateni TV bwe bityo. Nga nkubira gaayo oyo, gaayo yajja bambi nanyambako n'okusomba ebintu. Yanyambako okubisomba nga nsenguwa kubanga we nali nfunye tewali wala ne brother wange we yali akola ki? Ne brother wange we yali asula. Naye nga tufuna nnyumba. Oyo gaayo ebbanga lye yankwanidde ery'emyaka kumpi 2 yali tatundulanga ku vanilla. Era lwe twafuna ennyumba kwolwo lwe lunaku gaayi lwe yasooka okutundula vanilla. Olwo firimu nno kati etandikira ddala mu ku lusozi. Kaakati twebase tugenda tundula vanilla. Tuba tugenda okutundula vanilla gaayi oba kye bayita ekyebikiro oba kigayi ngenda okukuba enduulu. Nga yakajjamu engoye bw'ati ne mugamba kinangambye ekintu kinkutte mu mugongo ne kinyweza ne kita. Naye oba kiki? Namala nangamba kyaka nno kisuulu naye oba kivudde ku ki? Ne tubivaako ne tutundula vanilla waffe ne kiggwa. Kati bwe kyaggwa ku makya ziba zikoona ssaawa 12. Olwo jjukiramu nkunyumiriza nti ennyumba brother wange gye yali apangisa baali bagyawulamu nga bagipangisa abantu 2. Naye nga abantu abo 2 waalimu omukazi baawe nga tabeerawo, kati omukazi ono yali mukwano gwange. Kati ziba zikoona 11 omukazi nga nkubira essimu 11 awo 12 nga ngamba oli luddawa? Bw'oba oli mu nnyumba ewapangisiza dduka oveewo kubanga omusajja ono gye wava ne poliisi nti akunoonya wabbye ebintu bye. Omukazi agenda okunkubira essimu nga ne bano baŋŋambye nti omusajja ne poliisi bali ku geeti baggulawo. Kwazi yankubira essimu nzigulewo nfulume. Jjukiramu nzigulawo okufuluma ate ninamu gwe nasuzeemu naye. Jjukiramu ndi mu kikomera sirina wakuyita. Nenzirawo neneggalira. Kati yabaleeta direct mpaka ku mulyango kw'ensula. Ne bakonkona, bwe bakonkona ne mmanya nti be bosi kyalina kyakkola. Ne bakonkona ne nzigulawo. Kwaliko omukyala wa poliisi n'aŋŋamba ono omusajja omumanyi ko nze simumanyi, nasooka kwekaza ne ŋŋaana. Ne mugamba simumanyi. Nti okakasa tomumanyi? Olwo omusajja yaŋŋamba gwe naza mukakasa tomumanyi? Ko nze sikumanyi. Akubye kateni, mukuba kateni, agenda okuba kateni ku buliri kwennyini nga kuliko omusajja gwe nasuze naye. Najjula. Jjukiramu akyalina obusungu bw'ebiwundu buli obuugi bwe namwokya agasseeko n'okuba nti nanoba ewuwe ansanze n'omusajja akutte n'omusajja omulala. N'aŋŋamba kitegeeza wabeeranga ewange oyenda awakanobayo oyo n'okukuta n'omusajja mulala biki. Kumbe gaayo oyo bambi nti nali yadde nvudde mu bufumbo naye jjukiramu nali sirina mulimu nga omanyi eby'abaana abawala ntandise obulamu bupya. Ate gaayi yali yanjagala tetutundulanga ku vanilla.
olunaku olusoose otundula vanira oba ekyo kyebayita ekisaani oba kule kugwa miwunyo nga togyetegekedde. Ate omusajja wattu sirwe baatukwata. Ono omusajja gwe nasalamu akubye kateni ayingiddewo obusungu asanzeko omusajja ku buliri alidde obuwuka. Kateni mulyango aziguddeyo abantu bakuŋŋaanye era Katonda ono w'amaanyi kuba twabula kate tugende gataliiko nfuufu lwakuba gye twali wali kuwalako mu kyalo naye singa twali mu ttawuni muno twaligeze gataliiko enfuufu nti omusiguze bamukutte ne muka omusajja naye Mukama yatuyamba. Kati munnange batugambye olwo emboozi yonna ngikunyumiza naye ono gaayo ono gwe bankutte naye takimanyanga nako nti nina abaana babiri obulamu bwe bwonna kuba nze nazaala ndi mwana muto ate nali sirimu nti bano abawala bazaala n'agimuka nga nazaala nensigalayo mu sayizi yange ate n'engeri omusajja oli gye yali ampisaamu nga ne wengejjera sirabawo omusajja yali ancunya nnyo. Kati gayo no bambi nga tasobola nakikkiriza nti nina abaana kati kwolwo lwennyini lwe batukwata gayi lwategeera nti nina abaana babiri kuba omusajja yayomba. Abasirikale ne bamugamba yo n'omukyala gw'oyinamu abaana babiri nti yoyo kono ki ayina abaana babiri nti ate ebya poliisi obimanyi mufulume tujjayo ebizibiti bigenda ku poliisi. Musajja wattu nga yeekuŋŋaanya yimuse mu buliri ne buppule bw'ali mu buppule ayimiridde waggulu awo kateni kateni yazijja naye kuba olowooza nga nakankanye edda natidde ne walalabyeko okuba bane omukulu Sozi omusajja waba yakwagadde ne bwe bamugamba nti oyo omukazi ali Kigayi nga yakwagadde aba yakwagadde kuba nze Gayi tekimanyi nti nina abaana babiri yakitegeera kwolwo naye Gayi yayimirira n'agamba kyonna kye mwagala bw'oba ogambye nti ebintu bibyo mukwate ebintu tubitwale ku poliisi munnange n'agamba nze mumba mugenda kunsiba muntwala ne mukazi wange tugenda babiri ku poliisi walayi baatukwata poliisi netuvuga netutwala ku poliisi sijja gyogera omusajja n'atuteekayo munda ne bwe yali tannatuteekayo nasooka kubira muzeeyi wange essimu ne mugamba taata omanyi ono omusajja ansibye mbu olw'okuba nanobeewe biki taata wange najja taata wange bwe yajja taata wange n'agamba nze oli simumanyi olwagamba ono Gayi gwe bankutte naye n'agamba oli simumanyi nze ono gwe mmanyi nga mukoddomi kubanga ye yajja ewaka gwe nakwasa muwala wange kati oba bayawukanye nga agamba nti yamukutte n'omusajja omulala nze sibimanyi naye nze oli sikola kyokka jjukiramu ebyo byonna babyogera Gayi awulira mukulu Sozi mu Gayi ng'awulira naye Gayi nga mugumu Gayi teyeenyeenya mukulu Sozi mu omusajja bw'akwagala aba yakwagadde. Gayi yagamba oba munsiba ne mukazi wange nze sigenda kuleka mukazi wange musiba yekka munda. Mikwano gye ne bajja ne bamugamba omuwala yakulima nti talina baana yoyo kiguddemu ayina abaana yakulima nti si mufumbo yoyo bakutte lwaki okkiriza omuwala okukusibya tokkiriza mukazi kuyingiza mu kkomera biki Gayi n'agamba nze omuba muli baakunsiba mutusiba babiri. Temunayekola olwennyini omusajja ono gwe nazaalamu ng'agamba omuwala yatwala ebintu byange bingi njagala ssente zange tugenda obalabalamu ebintu ng'agamba biri mu miliyoni oba nga 5 nga ye zaabala jjukiramu nali nabitunda ebisinga sideboard nazitunda biki temunnange kwolwo baatusuzaayo munda naye walalabyeko obuduukulu okubanga Gayi bamusibidde wali nange nga bansibidde no nga tugira ne tweringizaako naye nga teyeeyo asinga okugumya nze nangamba guma buli kimu kijja kuggwa nga nze ndi munda akaaba amaziga gampitamu naye nga yaŋŋumya nangamba guma nkimanyi buli kimu tujja kiyitamu
ku lusozi mu abasajja gye bali abalina omukwano. Abaana b'abantu baagala, abaana b'abantu balina omukwano. Munnange era we bwakya taata wange n'atuleetera emmere tubitudde. Mujjukira munange nali nalipootingako dda nti oyo Gaya nga nina ne fayiro nga nina ne ripooti z'eddwaliro ez'okunkuba biki tubituddemu awo. Taata wange azze agamba oyo yajja omwana wange mu ssomero biki amukakanyeeko amucunya kyokka buno budde ayagala musibya. Nga tutula nga twogera n'abasirikale nga tubawa enguzi nga tubagamba oba ayagala kusasula ssente tujja zisasula ez'ebintu naye atuweemu ennaku. Abasirikale nga bagamba tugenda mujja kuddanga mu lipootinga biki kumbe tuli mu kuzanyirako ono omusajja ono gwe nazaalamu ku bwongo nga tukwata emitwalo 18 nga tugimuwa nga tumugamba ssente ze tulinawo ssente tujja zikuwa mpola mpola. Munange nga tukwata ssente nga tuzimuwa kumbe ffe bwe twamuwa ssente ne twogera n'abasirikale fayiro ne bagiclosinga. Kati ye yagenda amanyi nti buli mwezi tujja kuba tusigadde tulipootinga tuleeta ssente tuleeta ssente kumbe ffe kolo lwennyini fayiro lwe twawa abasirikale ssente endala fayiro ne bagiclosinga. Munnange tuba tuvaayo bwe tuti ku poliisi batutadde mikwano gya Gaayo oyo gwe bankwata naye nekijja ne gimugamba weesonyiwa omukazi oli muvubuka muto, omukazi alina abaana babiri, omukazi yazaala, omukazi bakutte naye mufumbo omutwalawo oyo. Gayinga agamba nze oba ki oba mwogera oba ki simuta. Kyokka jjukiramu lwe lunaku olwasooka okutunula ku vanira wange, lwe lunaku lwe baamukwata, lwe lunaku lwe yasula mu kkomera. Naye twava mu kkomera n'agamba simuta nze wonna wadda wenzira tugenda babiri kwa yangamba nangamba tugenda babiri oboddawa sikuta. Munaye nga tuva ku poliisi mama waffe yali atunogedde eddagala nga atuweereza eddagala nno liva mu kyalo lijja Kampala. Tutuuse tunaabye engoye tuzisuzize buli nga omanyi by'omuntu ng'avudde mu kkomera. Kulo twasula wa brother waffe obwakera ku makya twasula ennaku nga zezo obwamala nga yangamba tugenda tutandika okubeera ffenna. Jjukiramu olwo eno gye nali mpangisiza ebintu byonna babitutte ku poliisi ng'ebizibiti bigenze. Olwo omusajja nga yeewera nga ŋŋamba nkulayirira oyo Gayi tojja kuba naye oba oyagala oba toyagala tojja kubeera naye. Ate yali mutambuze ku basawo mulungi omutima nga ŋŋamba olaba nakusimattuse nenva mu bufumbo obwo wali waŋŋamba nti wandoga nologa ne famire yange sina wenzijja kubeera nga ŋŋamba osaaga nja kubeera naye. Nange bwe ntyo nga nnyingira obufumbo obulala ne Gaayi. Ku lusozi mu Gaayi yanjagala. Gaayi yampa laavu eteekeddwa okuweebwa omukazi yenna ku nsi. Gaayi yampa keya ku bizibu bye nali muyisisaamu eteekeddwa okuweebwa omukazi. Bane Gaayi yanjagala oli. Gaayi yanjagala kye bayita okwagala. Ati munnange tubeddewo awo namalawo obwo omwezi gumu ne tugenda mu tawuni. Nalina mukwano gwange yaliwa mukwano gwange gwe nkunyumiriza bana abavubuka ababiri, ono gwe bankutte naye n'oli omulala gwe nasooka okwagala ate eyampangira ono eyawa ono Gaayi ennamba nga mukubira nga mugamba njagala mulimu nga ŋŋamba kale ojja kujja mu tawuni lunaku bwe luti ng'afuna wantwala. Bwe yafuna wantwala munnange ng'afuna mulimu nga ntandika kukola aye obulamu nga butambula nga tweyagala laavu ng'ebeerawo. Gaayi yanjagala, Gaayi nga nfaako, Gaayi nga nkolera shopping, Gaayi nga ndeetera engoye kagatta akalungi n'akakuleetera ssente enkalu n'akuwa. Kiseera munnange kyatuuka we nali nkolera mukama wange yali asenguka bizinesi ye ng'agitunda nga ŋŋamba wantu wano ntundawo naye saagala kuguzawo omuntu weebweru mane njagala nguzeewo gwe omukozi kuba twali abakozi bangi
Nangamba lyo bakozi bennina ndaba nga guli muwala afaayo ku bizinensi osobola ogikwasaganya nga tuteesa ssente nga ngula bizinensi. Nalinawo obusente bwange n'oyo gaayi wange nga nnyongerezaako munnange nga tukola ndagaano wali wasigaddeyo $5,000 nga muga $5,000 njaze kuwa mu December. Atwateesa kwa 11 nga 11 tikale bentyo nga ngula bizinensi nga ntandika okukola. Obulamu nga butambula, obulamu nga bugenda mu maaso nga tweyagala ne gaayi oyo nga tetulina buzibu nga tubeerawo obulamu nga bulungi nnyo nga tutambuza obulamu wamma. Mukulu Lusozimu nga bwe nagambye nti abantu wali abaana b'abantu abaagala gaayi yanjagala mu butuufu simanyi n'Abagereka we bamuyisa naye kaŋŋambe nti nze gaayi oli yampisanga n'Abagereka ndowooza we mba nkyogera kubanga twali tukola from Monday mpaka Lwamukaaga nga Sunday tetugikola naye ng'olwe Sunday lwe musiibyewo ogenda ozuukuka ssaawa 2 nga ye yazuukuse dda nga yafulumiza engoye za wiiki nnamba engatto za wiiki nnamba nga yabyozeza dda byonna n'abiteeka ku waya byonna naye nga yoza okuva ku lugoye lw'omunda mpaka olw'okungulu bano yoli gaayi engatto za wiiki nnamba nga zonna zifulumya n'azooza buno bupanti bwa munda byonna naye ng'omugamba lwaki obikola olwa Sande twasiiba tirisi tewali nniize n'ezuukuka ne tuyambagana n'enkolezaako gwalina n'okunnyambako tegenda ngamba ate wali buzibu webake saagala omenyeke kuba ffenna tukola so nze ndi musajja ate sikina buzibu kukola mirimu gyonna munnange nga n'olwesande yaŋŋamba n'olwesande lwosibyewo njagala owummulewo oba oyagala fumba naye oba toyagala it's fine era nga bw'ofumba nga mulya bweziwera ssaawa oba nga 6 nga tonazuukuka ngagamba leero tukyagenda mu restaurant gye tujja okulya tetubeerawo obulamu bwe butyo ng'obulamu bunyuma gaayi yanjagala mwagala kati gye nali nkolera ku kizimbe kwe nali nkolera wabeerangawo abavubuka bana bagenda mipiira bwe bityo abakyakaze kati ye ekizimbe we yali akolera tekyali wala nnyo nakyaffe kuba yali akolera sayizi zawali eringa ku Shoprite kati nze nga ndi eno nga ku Container Village kati nga omanyi nga awulira nti naye babeerawo abaana bagenda mipiira biki nga twekuŋŋaanya nga tugenda ne tukuba ttuwa nga tusobola okugenda embalala ng'eyo tugenda ku Lwamukaaga ng'ekiro ne tukomawo ku Sande ekiro ezo ennaku nga tuzimala mbalala oluusi baba bagenze samba mupiira oluusi nga tugeze tambula mu butambuzi naye nga gaayi akwata ssente nakwata emitwalo nga 10 nagamba agenda nze saagala kugenda ate njagala onyumirwe njagala osanyuke gwe kyoya kyoyagala kyoba okola kyoba okola jjukira munnali nkola naye nga nziyaŋŋaana okukwata ku 10 kyange yadde n'ekimu nga yaŋŋamba ssente zo nga bw'ozikola saagala oguleko kintu kyonna bw'oba owulira oyagala kagoye oli waddembe okkeegulira ssente z'oba olabirira famire yo oba ogula bintu byo bigule gw'amanyi naye nze alina obuvunaanyizibwa okulaba nga nkuwa buli kimu kye weetaaga nange gaayi bwatyo ng'afaayo tuwa zinzikiriza tugenda mu tuwa tuzikuba bw'omugamba nti waliwo ekikulu ŋŋenda ng'akukkiriza ng'ogenda okudda ekiro ssaawa 6-7 z'ogulu luba ng'atudde ku mulyango akulinze nagamba ambadde mu buli lutto ne tumbula nga sobola kwebaka nga tonnadda kaniyo imagine omuntu gwe walese ewaka n'ogenda mu mikyakalojo naye n'okomawo ng'atudde ku mulyango alinze ggwe ne mugamba naye ndaba nga kino kiringa oba ekikunyigiriza kuba gwe omuntu yalibadde yeebasa ate olinze nze n'agamba nedda nze njagala okola ekyowulira ekikusanyusa ne mugamba ate saagala nze nsanyuke ng'ate gwe tosanyuka n'agamba nze just ebintu by'emikyakalo ebyo siri muntu waabyo nnyo kitegeera kuba nzijukira olunaku lwe natambulako naye lwali lunaku lumu ate waliwo oba
yali agwali mwoleso mu lubiri awo bwe twagendako ffenna ne tugendako mu byesuubo ne tusiibayokko ne tudda ewaka naye bino mbusimanyi ndongo simanyi ezo tuwa ze twakubanga kuba twakubanga tuwa nga mugende 14 mugenda erira embaala eyiganga nga tutambula buli wamu ezo engendo ez'ewala ezo nga tubeera mu zibbaasi nga zetupangiza so bulamu ne butambula gayinga bwatyo zembeera zibambi naye olwokuba nti nali nava mu bufumbo nga nze apatayiti y'obufumbo sigiina yadde gayo no yanjagala yandaga buli kimu nabeerawo ne ŋŋamba gayi kamwagala ekirungi anjagala nange sirina kyakukola kambeerewo kuba nasooka ne ntunula bambi embeera gye yanzigyamu anjiriddewo omubiri nali ndabika bubi anyiriza nkoledde bizinensi byonna ne mbigattagatta ne ŋŋamba no gayo no bwe naamudisappointi nga kijja kuba kibi nembeerawo kabanga ne katambula toyagadde naye yatugesa naŋŋamba bwoba owulira oyagala baana bo baleete nze sirina buzibu bwonna ku baana bo ekituufu yali ayagala abaana bange kuba ye nga yali talina mwana yenna ku nsi naye nze ne mugamba abaana baleke babeere gye bakola ki gye bali obulamu ne butambula abafamire ye abantu ttemu mbalabye banjagadde bansimye kuba bali bamuzaalayo sayidi z'embalala nga gye bamuzaala kakati munnange tubeddewo naye nga jjukiramu ebyo byonna byonna tubikola ono omusajja gye nnaava tata w'abaana yeewera temujja kubeera munna yeewera ku kyalo ebigambo bintuukako tebasobola kubeera bonna tebasobola kati engeri gye nali omusabi mama wange nga ŋŋamba saba ebyo ebyamasitaani ebyo teri kisinga katonda saala nali mukazi musabi kubanga nakulira mu ddiini waka mama waffe musabi nga nsaba nga tubeerawo nga tusaba bwe tutyo embeera etandise okukyuka gayi sente zitandise okukendeera naye nga weetuli kuba yali akola nga nange nkola kiseera kyatuuka gayi akomawo ewaka gayi awunya ebigere ne mugamba yiyi kiki kyokka nga jjukira buli lunaku ayambala peya yangatto ndala buli lunaku ne mugamba buzibu kinaŋŋamba yiyi ate ne mugamba naye lwokomawo ennaku zino nga mbeera mpulira owunya ebigere biki naŋŋamba yiyi kivudde ku ki nze omanyi obulamu bwange ebbanga lyobadde naawe nange lyonna nze siwunyangako bigere gayi nga mbeera mpulira awunya ebigere atandise okumpunyirira sibitegeera lwe mulabako nyiiga lwe mulabako antama buli lwe mulabako kitegeera omanyi okuba omuntu nga lwe mulabako olaba ttabu yokka nantuuza naŋŋamba nekiki ekyatuukawo ng'okyuse nnyo oŋŋamba mpunya ebigere olwo nga ne vanira kyo tukyayagala mutundula nga sikyayagala nga mpulira gayi yakola ki yantama nga mpulira buli kimu kintamye nentuuka ekiseera ne mutuuza ne mugamba naye nkubuulire mpulira njagala kubeerako nzekka njagala ompeemu akadde at least nfune we neepangisiriza mbeereko nzekka naye embeera egenda maaso naye kennyini sikola ki sigitegeera gayi olw'okuba yali anjagala nnyo yatulika n'akaaba naŋŋamba naye bw'oba owulira nga kikigenda okuwa emirembe its fine oliwaddemu okuŋŋamba nenkunoonyeza ennyumba n'ofunawo obubeera bw'onaaba owulira onneetaaga nja kujja nga nkulabeko nga boyfriend wo nga bw'ate waŋŋamba ne mugamba ate weerabika ennyumba njajja enoonyeza butuufu nga gayi antamye nga simanyi nange nga simanyi nsonga lwaki gayi antamye kubanga omukwano gwe twalina tetuyombye gayi yali mukkakkamu nnyo nga n'okumugjamu ekigambo nti oba oyombe naye mu butuufu nga tolina osobola mutandikira kubanga ye muntu bagamba teri muntu ali perfect naye nze oli gayi nanoonya omusoso gwonna gwe mwerondako nga sigulaba timunaye nentuka ne mugamba njagala kubeera nze kana ŋŋamba kale kyamuloma kuba yakaaba n'okukaaba naŋŋamba ne lwaki waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kyetutamanyi ne mugamba tewali naye nga bwe mbikunyonyodde byonna yeyo embeera munnange nga nfuna nnyumba
angula buntuntu nga mbuteekamu nga omanya akayumba k'ekiwala naye nga twogera tucommunicate nga nangamba oli otya njagala kulabako biki naye nga nze sikyayagala mutunulako nga mpulira mutuufu oba ngambe nti yantama nga sikyayagala mutunulako kati naye nga nkuba essimu nangamba simanyi kiki kyatuukawo mbutuufu njagadde abakazi naye simanyi lwaki ndi mu mbeera bweti lwaki ate ggwe nkwagadde nnyo nakwagala nnyo ebizibu byonna bye twayitamu lwaki tufundikira bwe tuti lwaki ondekulira biki nangamba bino byonna bikola lwakuba nti sikyayina bulungi ssente lwabi nga ssente zitandise okumukendeerako ne mugamba nedda ekya ssente si ensonga kubanga nange nkola naye nange simanyi lwaki ne mwatule muga kituufu mpulira wantama mpulira buli lwenkulaba ompunyira bubi mpulira buli lwenkulaba olina ekisu kugamba omanyi okubanga omuntu ali awo nawe tokyamutegeera nagamba kale oba bwosazeewo kiryokke munange gayinga akabanga katambula we nali nkolera tuwa tukyazikubira ddala era zijja nfunayo gayi omulala gayankwana tegayi we yankwana gayi ono n'agitegeera kuba baalomuwa engeri gye nali sikolera wala nnyo naye ne bamugamba yo kimanyi oli omuwala gwali oyagala omuvubuka bwati ne bwati bakolera wale nampita nangamba munange abantu nabo bakwagalako ssente oli muwala mulungi naye nambuulirira ng'omuntu nze saabifa akingeri kikyali nti tukyali tetukyabeera ffenna nenjireka munaye akabanga katambula tweyagadde nono gayi omulala gwe nali nfunye ati munange mukweyagala gayi oyo namwagala nnyo sijja kulimba kubanga bano bagayi yakubiranga essimu nagamba leero ngenda kulya wali mu hoteeri mu restaurant emmere bagitunda mitwalo 2.3 teberezamu omusajja yalina okugulira naye nga nkwata ssente nze nemuwa nagula kati gayo nalabika yali yambaza dda nti mbeera ne ssente wande nalina obusente wange bwenva okufuna mu kibiina zaali 2 miliyoni nga mwesega nga mubuulira ebintu byange kubajjukiramu oli gye nali nvudde nga tetukyakomunikatinga nnyo bambi naye ndowooza atuuka ekiseera n'agamba omuwala ono kamuweemu obudde kuba ate bwe yakiteera ddala awo nampaamu gaapu nange kwe okufuna ono gaaye kati nenjogera ne gaayi oyo nga mubuulira buli kimu ngenda funayo akasente ngenda kukola bwenti ne bwenti ate ekisumuluzo ky'ennyumba namuwaako kopi wayagalira ajja naggulawo neyeebaka bwe mba seriiwo kati kwolwo nali nfunye 2 miliyoni nali mubuulidde n'ekikukola bwe nanyuka ku mulimu nga nkwata ensawo okuba bazimpamba ku mulimu bwe natuuka ku mulimu nga nkwata ensawo nga ngiteeka mu nnyumba nga nzigalawo nga ngenda mu kiyogo nga naaba kati nga bwogamba nti omaliriza okunaaba otuddekawo omunju omwana ow'obuwala ogamba kaliro kantuleko mu nsawo yange balansinga akasente akavudde ku mulimu balansinga ne kasente kange ak'ekibiina ke bampadde okuba ebajeti zo ogenda akakozesa ki ngenda okebera ssente mu kolosozi mu nga mweziri mu kolosozi mu ssente nga tezibeerangamu kumbe gayi yajja nvaako ku mugongo obusente n'abutwala n'abubba ate nga bwomanyi owaina omuntu gw'oyagala gwe nasooka okkubira essimu nga sinabaako omuntu yenna gwe nkubira ssimu gwe nasooka okkubira essimu munyumize munaye ssente zange siziraba biki ngenda okkuba essimu nga gayi agikwata mu kulusozimu simanyi sitoole nabawuliriza bajja gitegeera lwa nsonga nti sagadde kwogera nnyo mannya naye sagadde kwogera nnyo mannya kuba neryange lennyini siryogedde n'abagayi benzitenyumyako mu love story eno nasazeewo obutabogera mannya naye story abaziba gigoberera bajja gitegeera kati ngenda okubira gayo yessimu oyo gwe nali njagalamu obudde ng'essimu tagikwata kuba nali mwagala nnyo bambi gayo oyo ng'essimu takwata nenkuba essimu ng'essimu takwata nenkaaba olwo obusente bwange neŋŋamba ssente nazisudde ezijja bansaze ensawo nendowooza bansaze ensawo nensirika munaaye namala ennaku nga sikola kati olw'okuba nti gayo nali namwagala nnyo mukuba essimu nga takwata nawulira bubi nnyo nentuuka n'okgendako mu kyala nti omanyi laavu
nenga oba yafunye obuzibu oba kiki nengendako ne waka mu kyalo ne mbeerayokko. Kati kumbe Gayo ono yali mubbi mulungi. Nze nali ng'eno nkaaba kumbe nga ne mukama we ku mulimu yamubbye n'agattako ezo miliyoni zange 2 n'akuulita ne ssente n'adduka. Kuba ye yali maneja w'edduuka mwe baali bakolera, n'adduka ne ssente zonna kuba nawulira mbu oba mukama we yamubba miliyoni zaali 4 n'agattako n'obwo bwange. N'agenda nenkaaba nakuba essimu ya Gayi takwata nembeerawo mu mbeera y'okwekubagiza nenkaaba kuba nali mwagala. Ati munange wandde mba ntudde kabalaza mbirowooza waliwo neyiba wange najja naŋŋamba ati gundi ennaku zino nkulaba naye tobitegeera bulungi, nkulaba oyitawo wano nkuyitako weekubagiza biki. Nemugamba mwana weebityo olwo nga sinnamanya nakumanya nti Gayo ono bw'amala okunziba wano n'agenda ne ku mulimu nayo n'akola ki n'anziba. Yanziba buno obusente ne ku mulimu n'agenda n'akola ki n'anziba. Ndowooza nga ayagala kunkaliza lumu. Kati omukyala mbuuza ennaku zino nkuyitako weekubagiza sikutegeera biki nga mutuula kuba yali muwala sayizi yange naye lwakuba nti ye yali mufumba ebiseera ebyo nga mbimunyumiza. Angamba baakubba naye ate omusajja gwe wateranga okujja naye wano boyfriend wo olwo olunaku gwe nalaba ggulawo ennyumba n'ayingira. Kola olwenkitegeera nti Gayi yakola ki yanziba. Wamma nga ndyoka nkaaba okumanya abaana abawala oluusi laavu etuwunza nnyo. Nze nno saakaabira ssente nakaabira laavu nengamba kale ssente yaali zitutte naye n'atankyawa ne tusigala nga tuli ffenna ne bwe yali ŋŋambye zimuwa naali zimuwadde. Naye nkuba essimu ya Gayi ng'akwata nga Gayi takwata bw'ogikuba nebeerako ogenda kuddamu ogikuba nga teriiko. Nengamba ye lwaki seesonyiwa Gayi. Nensalawo munnange nzireyo ku mulimu ntandika okukola. Ngenda otuuka ku mulimu ebbanga lye nali maze sikola ng'ekire ku mulimu nga baŋŋamba wadduka ne Gayi mwabba ssente kati mumaze oziriya ziweddewo okomyewo abawala temuswala biki. Minisita Nsozimu baavuma nze ku mulimu nentuka ekiseera nga ndaba ne wenkolera nswala abantu bantwala ng'omuyaaye kitegeera. Kati kumbe ebigabo byonna bwe byabeerawo ojjukiramu ate ebiddayo okuwona Gayi gye nali nvudde ono gwe nali mbeera naye bambi nga bimutuukako. Manyi girlfriend wo gwali oyagala ali miwunyo bwegiti ne bwegiti. Gayi nga nkubira essimu nga ŋŋamba oli muwala mulungi lwaki obeera mu mbeera bweti ne bweti, nze musajja akwagala. Nze yadde embeera gy'olimu eri bweti ne bweti naye nkyakwagala ate era sirirekerawo okukwagala. Kakibe ki n'ekituufu nga Gayi yantama nga simanyi nsonga lwaki. Munnange Gayi oyo olyanziba nentuuka ekiseera ku mulimu ndaba sikyayala embeera ekalubye. Olwo naye na sisita wange yali yagenda dda ku kyeyo nga yaŋŋamba dde obigobako neŋŋaana ate nga womanye Uganda. Bw'obeera mu life ya Uganda ng'ofuna akasente obulamu oli mu bulungi okugamba ekintwala ebweru kyekyaki. Ti munnange olunaku lumu nali ntuddeawo neŋŋamba naye n'embeera gye ndimu ngenda gibeeramu mpaka ddi. Omusajja gwe mbadde njagala nzibye bizinensi ku mulimu sikyayala ne bizinensi yennyini yagibbako tekyawera. Obwongo nga bunzijira nga nkwata ssimu akubira sisita wange nga mugamba si njagala kugoba ku bintu by'ebweru njagala kugenda bweru. Nga ngamba naye nga sirinawo ssente buno obudde. Nga mugamba ekya ssente totawaana gwe just mpa muntu yakutwala bweru nange gwe mba nkozesa ntwale. Sisita wange nga nyumizaako mukwano gwe yalina kampani kati bo tebaali Saudi baali mu nsi endala. Munnange nga bampa nnamba akubira Gayi nga ngamba olina passport konze nedda sigirina. Nga ngamba okay jangu n'emitwalo 55 passport tulina kozesa express emitwalo 45 emitwalo 5 yagamba emitwalo 10 gyagenda kola ku medical. Nga wata emitwalo 55 nga ngenda nga bangobera ku bintu nga tukolawo baluwa nga tugenda ku gundi gye tufunira passport ku internal affair
munaku passport yange yali efulumye nga mbeerawo mweyembeera naye ekyesikunyumiriza nti goba wano ku bintu natunda bizinensi yange eyo gye natunda mwe najjaako akasente ebbanga nga litambula mwezi gumu mwezi ebiro bintu tebiyitamu kati mba ndi awo nga nfuna gaayi omulala nga nkwanamu eryo ebbanga lye nali sikola olwo gaayi mufuna nali ebiseera ebyo mbeera nateete gaayi oyo gye yankwanira nga nkwana nga lutambula Christmas ng'eggwako tetunnatundula vanira ebbanga litambudde ko ebintu byange byamala emyezi 3 ku 4 nga tebinnayitamu gaayi oyo tetunnatundula vanira ati munange tuba tukuba pulogulaamu z'okusisinkana ddaba bwe bankubira essimu nti paakinga ebintu byo biyiseemu jangu n'ensawo zo ogenda munange bwe ntyo gaayi oyo nga mugamba munange nkoze ekingenze bwe ntyo nga nva mu Uganda nga nzija nga ntandika okukola nga nkola buli kimu nga kintambulira bulungi bambi oli gaayi gwe bankwata naye oyo omusajja gwe nazaalamu ge yankwata naye ng'abimanya nti nagenda bweru nga asirika ndowooza yamanya sirina kyakkola kumbe ne guno gugaayi ogwanziba gugamanya nti nagenda bweru nga gunoonya ku Facebook nga gukola ki nga gukomawo gwetonda munange ensonyiwa biki nga muvuma nga mmala nga mubrokinga nga nkola contract yange yasooka olwo no gaayi yankwana nga naatera okuva e Uganda naye waali naye nga omanya basajja b'e Uganda bwe batyo otamuka biki kitegeera naye ng'alaga njagala naye nga tukola kati bwe yagera naatera okudda atera avunanyinyiitiza n'alaga nti anjagala nnyo era lwamala contract yange temunaye bwe namala contract yange nenzira ewaka saraayo nnyo namalayo omwezi gumu gaayo naye nga ndi bubi tusisinkane kuba ku airport saamukkiriza kunnona ne tusisinkana na paakingayo obugoye bwange kuba nali manyi ngenda kumalayo wiiki ng'emu ne paakinga obugoye bwange ne ŋŋenda mu kulusozimu ngenda tuuka mu nju ya gaayi nga kyayi najjukiramu nkugambye nti gaayi ono nagenda okugenda ku kyeyo nga tetumiitingangako tetutunulangako kuvanira simanyi waasula wabula nga mmanyi kimu waakolera mpozi bwe yankubiranga essimu tebayagala kumpa kasente nga musisinkana oba mukubo twasisinkananga na mukubo kuba sijjukira nti twagendako auto bwe ntyo kuba yali amanyi ewange wembeera nali nepangisiza nga amanyiwo naye nga tajjangawo kati ngenda tuuka mu nju yono gaayi ng'ekyobugagga kyayinamu ndowooza sideboard na kitanda naye nga mu sideboard temuli sowaani n'emu bano abaana abawala nasooka nentula neŋŋamba bwe buno obulamu bwenzizeemu nze omukazi abadde ni nga ntoba nkola akasente kange kuba mu bulamu bulungi buno obulamu bwenzizeemu okubeeramu oba nga ne TV tagiyina mu nnyumba ku myaka 36 yayina nga talina TV nga mu sideboard temuli kintu kyonna nti oba sowaani bakikopa oba ki nensooka nentunuulira ennyumba nensirika naye nemutunulira bweti naye alabika yakimanya naye nasirika netubeerawo kulikayo nange vanira nga tumutundula vanira bwe twamutundula nga bukyawe waca ku makyanga ŋŋamba yambuuza kati ogenda mbwogenda nemugamba wadde oyagala ngenda ngamba asagala ogende njagala tubeerewo ko ffenna koze kali twali buzibu nangamba naye nga omanyi nze sifumba mate sina kintu kyonna mu nnyumba mani njagala nkuwa ssente oguleyo oba akasigiri sowaani ebikopo bwebityo akwata $50 ng'agimpa ate $50 girimu kye Uganda ate ogamba nagula byenkanaki nga giggwawo kati engeri nze gye nali nadde Uganda nti kuwummula n'ebyokufumba saabibeerangako nnyo nga ndaba n'omuntu gwendi naye kugamba nga si ye muntu aweesa apatayiti nti ofeeko ekiri awo omulaba muntu akuze myaka 36 olaba talina pulaani nga be bano babizibu famire
simanyi mukazi wa muganda wange yafa yankubidde essimu abaana tebalina kyakulya brother wange yankubidde essimu yeetaaga ssente simanyi ayagala kino omwana we mulwadde ate muka muganda wange baayawukana naye akubidde muganda wange talina ssente kati nze gwe ayagala musindikire ssente omwana mulwadde kwegamba nga ye embeera gyali mu bizibu famire nga yoyo gaayi gwe nkugamba natuuka neneetuna neŋŋamba neddala eno mbeera ki kubanga natuukako n'omugamba tupangisa ennyumba olwo n'ennyumba gye tusulamu ya mmeka 8,000 ku myaka 36 akyasula mu nnyumba ya 8,000 nemugamba neggwe okuza oli muntu mukulu tulaba nga kana akayumba k'olimu sike kayumba kuteekeddwa okubeeramu olina okukula angamba nze kensobola nemugamba kale oba kosobola sifuddeeyo naye bajja tufune ennyumba ngenda kwongerezaako ku ssente tufuneyo ennyumba ya 15,000 ekitono ennyo ekimanyi tosobola kukulema naye wano mu kusooka mani njagala nkuyambeko emyezi egisooka tukwasaganye tulisasule ffenna yanziramu ebigambo bino naŋŋamba bw'oba ng'oyagala tufuneyo ennyumba mpozi nga bw'ona addayo ebweru nansindikiranga ssente buli mwezi nengisasula neŋŋamba wala ate mukama wansuula ku nkodomali bukyanga nfuna basajja wansudde ku ono nensirika nemugamba ate gwatalina mukazi tolina gwolabirira kuba yalina omwana omu ebiseera ebyo omwana we yali myaka nga 7 nemugamba bulamu olina omwana omu ate oyagala nze nkwate ekkubo bwe nnaba nzizeeyo ebweru nkwate ssente nga nkusasulira ennyumba gwali e Uganda olwo nga gweza okola oziteekawa nangamba nti tojja sobola gyensasulira tonzija muyene y'emitwalo 8 nze gyensobola gayo ono gwe bakwata n'omukazi ono waliwo ebintu ebimu byenjala okutunuulira abantu abamu ffenna tubitunuulire ensobi esooka sisita tetuli mu mujajinga naye tuli mu kupikingamu ebyokuyiga ebikulu sisita yanoba ewa gaayi bwanoba kyeyakola kulinga kuva mu bufumbo kudda mu bufumbo eyo blanda oba ekyo kyali suicide nga tekijjeeko na bino byabakwata kivaamu ebintu ebirala bingi si bonna nti bagenda sisinkana gaayi ali loving ali caring ng'ono omulenzi abasinga obungi bibagendedde bubi veewa gaayi ekisooka veewa gaayi ng'otunuulira nsonga zikutamye mu relationship tonoonya nsonga ekujja wa gaayi because you're going in for another guy ekyo chief kyamu kyobalaba nti oli waliwo omulenzi ajja nagamba okay obadde mu relationship are you really done with that relationship ng'olinga akyalina obusungu ndoza tukiwemu obudde era eri abalenzi ab'obuvunaanyizibwa akugamba nti siri mu willing genda mu relationship naawe nga wakava mu relationship kubanga simanyi binaavaako nkya bangi bawunzika bazzeeyo nga yaviisayo obusungu eri yazze n'amwetondera ne bakonsayiringa kati gwe n'osigala mu bbanga abasajja bangi batomedde relationships bwe zityo n'abawala bangi batomedde relationships bwe zityo nga oli akutuukiridde kubanga ali alina obusungu kati azze kumala kimirimiri azze ku revenge nga naye ayagala awulira oli kyakolanga naye akikoze kati gwe kasajja kattu oba kakazi kattu ng'ogwa mu mbizi oyo bwe bamala nga beetereza ng'osigala mu bbanga gaayo ono kumpi yakigwamu omuwala yanoonya wa budama ono already yaliwo yamukubira omuntu yali yakwana myaka 2 emabega oba what boda muno omukubira after 2 years abalenzi abamu balooza kakubye amwana ekiwala kino kyali kyankubadde kati kekikubye olumu ebiseera ebisinga abantu banaagenda okujja gy'oli wabaawo ebiganye nga singa tebiganye teyandizeewuwo era nga toba sure nti ddala zze nga zerwa mukwano olumu abasinga abakizibu nga kyagala omuyiseemu bwabala okiyitamu nga bikomaawo omuwala okunoba n'osiba ebintu bya gaayi ne bakazi mwagala muli kuki lwaki munoonya entalo mutunoonyaako entalo okusiba ebintu bya gaayi nze ndowooza nti abamu baba bagamba nti bw'abanga badala alina omuwala agamba ngende nabo batandika atandikire ku 0 namusanga ku 0 kamuleke ku 0 nabo bajje batandikira awo munange nno esobola okubeera police case ne bakulabanga omubbi nekitaba kyangu kyakunnyonnyola kati era olaba ekyabivaamu singa oba oli awo teyali tutte ebintu bya musajja teyalirondodde bw'alondola kwe kugwa mu mbi zino
So awetaaga okwegendereza okwawukana kubeerenga kutegeerekeka. Omuntu omukulu yakukwanda n'okukkiriza tekikwetaagisa kuba nti okutoloke okunoba ewuwe kikwetaagisa kupanga nga taliiwo. Mubeere bantu bakulu. Sit mugabe manyi I am done with you. It doesn't make sense anymore. It doesn't. So I am going. Era bw'otansangawo please genda kino ngenda kitwala nakyo mukanye nga bukyali. N'ebino bivaamu okwetta. Eriyo abasajja nga yagula TV ye inchi 14 nga tomanyi maanyi ge yakozesa mu kugigula. Ogitwala n'agamba kale ebirala byonna nabitwala tajja kutta memories zange za TV. Olaba musajja kukuba buloka ku mutwe nga gamba TV ninga yalina ensonga ze. Kyentegeeza eriyo gojja okuyita omukopi naye nga ye ekyo takitegeera awakitibwa bintu bye. Tojja kunoba ogende ate otwale n'ebintu byange. Kakati kino kirimu okuzza emisango. Bajja kuyita omubbi ate nga toli mubbi. Gy'okanda kubinnyonnyola ng'oluusi tebakyasobola kukuwuliriza kubanga wakozesezza bubi eddembe lyo ate okukosa eddembe ly'omuntu omulala. Ekyo nga nkivuddeko. Gayo no yabadde ayingira relationship eno nga tugite relationship. Bajja ne bagamba nti we obadde surprised nti omukazi yakukweka nti alina abaana n'okizuula nti alina abaana. Bw'okizudde ne bitakulya kituufu eri abantu abaagala ne baagala wholesale ne baagalira ddala. Naye usually ne love bwe tetera okugirako kukosaayo. So omulenzi ono ku nkomerero ya byonna tulaba nga yaviiramu awo. Simanyi bali ayinza okuddayo n'agamba bali nti ne mwandabula ku muntu ono nti ayinza obutabeerawo and all that. Naye ne sibawuliriza abamu era basigala bafa kisiiri naddala abasajja olwo basibangi abavaayo ne boogera. Naye waliwo ebintu ebimu ebitandika red flags ekigambo kyeka bakyala bye basinga okukiwulira. Abasajja kibayitako buyisi naye njala kutegeeza lw'olimala okuzigwamu bwoti lw'olitegeera nti okutunula red flags mu relationship nakyo kyali kintu kikulu. Finally omuwala agamba nti gayi yatandika kumpunyira buwunyizi. Kati bw'osanga abangu nga babyanguya ng'agamba nti kazi omusajja oli bwe twaviirayo yagamba nti sibeera na gayi ono munange si buli omuntu aloga. Njala mbabuye si buli omuntu aloga. Omuntu ajja kugamba kigambo kimu kiti nti kale ebintu bitandika okwonoonekera. Nalabye waliwo ekibozibozi nakibawadde bakyawiika ejja. Omuwala baamuyiira oba musulo omanyi kubanga omuntu agenda n'akola susu mu bucket oli yagambye nti for some good months or even a year ng'atuma butuumi awo najja agikwata n'agiwa ku muntu n'ebigambo bye yamuwerekerezaako. It is not necessarily that nti ekiyinza naye njala kutegeeza omuntu asobola ofulumya ekigambo mukama bw'ati ng'olowooza alina omudagala gw'atabudde alina ebituttwa by'agenza asiba. Naye olumu omuntu ono ng'omulumizza baatugambanga nti omuntu bw'akuluma ng'omunyiizizza ne bw'akuluma nga tomunyiizizza omubiri guno okutana kuno si kwekumu mbu nga babanga bakulaga nti omuntu ono gw'onyiizizza bw'akuluma kijjirako obusagwa. Wali okiwuliddeko ekyo? Kakati mukwano Gayo ono ngeri gye yamulekawo newankubadde nga baali balina obutakkanya era Gayi si yalina empisa eziryawo ennungi naye ekyokumubbira okumutwala era kumubba engeri gyewatwalamu ebintu bye n'ebyo ebibaddewo noono omusajja engeri gye yamujooga kubanga omusajja ono yamujooga nze njala mukazi wange obugambo oyagala mukazi wo bansibe ne mukazi wange okuprovokinga bambi abamu bayinza nga ayogera bwogezi kigambo bw'ati ne kiba bwabanga Katonda ayogera bwogezi nti kino kibeerewo ne kibeerawo nga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Don't you think enough tusobola okcreatinga? Mutabani wange bwe yabanga nina bye nsobola okukola ng'ate DNA yange golooza ayinza obutasobola bikola nga yeewaddeyo. Chances nti kisoboka. N'olwekyo oyinza okugamba nti omusajja alina kye yankola naye nga sina kyekyo nga kikuli kubeezi ku bwongo naye ndabula eri abalenzi n'abawala abamala gayingira relationship zibatamanyiiko mutwe n'amagulu nti olumu oyinza olowooza nti otegeera nnyo era love eri waggulu nnyo naye nga tosobola kutegeera mutawana gwoba oyolekedde naddala ng'abantu bagezaako okubikulaga kubanga olwo byobadde olaba red flags nga nyingi. Omuwala amulimbye kino abizudde reaction ya Gayi na family taata w'omuwala ayingiddewo agambye nti nze ono simumanyi ono gwe nawa muwala wange ekyo kati webagera kubeera sezaala ki eyakugambira mu maaso go nti gwe sikumanyi ono gwe nawa omwana wange. Ekyo kikulaga nti you're rejected. Olumu bayinza okuba nga tebalina kyakukola tebakukkiriza nga ate tunaakola tuyo gwe yaleeta munne baanaleeta be tunaayanirizanga
naye ng'olumu tekikola makulu era relationship bwe zityo zitera okunzika nga tezikoze osaddemu obudde osaddemu ssente zo ekibuzo kyenjala okusembyayo mu discussion nsaba tukyogereko wano mu comment section yes gayo noyagala nnyo n'omuwala nnyo n'amufaako n'atuka eddembe lyamuwa bwekuba kucakala n'akwata essente n'amuwa nagagenda okyakale ssente zo zikozese nga bw'oyagala omuwala aba yeebasendoza breakfast in bed ng'eyingirawo abeera akyebasa agenda okuzuuka nga gayo ali ku mutuumu gwango yali mu kwoza should we say nti ekyo kye kiyinza okuyamba abaana abawala okubeera mu relationships bagamba nti bazeenyumirizaamu wandyagadde okufuna ka treat ako nga sister ono ke yafuna era owulira nga gayi bw'aba bw'atyo oyo gw'ogamba nti olomba ntuuse mu ggulu emukono ng'ebyange biwedde njabbawa comment yange olunaku olw'enkya naye nga amaze okusoma mu comments then nkoleka summary oba conclusion ku nsonga eyo katonda omulungi otuwadde omukisa okulira ebigambo bino bikuze muffe buli omu alina ekiki ekyayinza okuyigamu ng'omuyambi okukibreakinga down to his or her understanding beera katonda affe tubeere abaana boleero ne bulijjo mu kristo yesu mukama waffe tusabira ndi ose amen mukama ndikkula omugugu sinza omukubakomerera ku musalaba siri munyeze yanyaga eza global fund oba okutta abeekanungu kalimba ndi mu studio nvoisinga nga bwomanyi nayina biseera bye nayina omukazi gwe nayina nga ndudde naye mbidonga ewabasega bwanga mpulira njagala abeere bulungi naye mba ndiyo nga bwomanyi obusiru bw'abakazi oba buba bujega oba guba mwoyo gwa bwavu abamu ngwe nina talimu okitegedde kati omukazi yakuba essimu mbuye talaba tamanyi gyendaze nga nange sina we mugamba nti ndiwa ndi mu studio yakuba essimu yiga n'agibaka bwevu hello gwembwa gwe oli ne bayiga abafere muneyo agasebo vaayo mu kasenga olaba ndabirwamu eri ne eddiyewe yali vaayo tetwalonda mwatwefuulira bati mumegeta nsimbi temutulinako etwabatuma ababyerabira dda tebakyamanyi banaku baakuno iye munaamanye mutyaffe ebitusumbuwa ng'omuceere sukaali mugula nsawo ne mutindika amafuta munywaga kaadi mmwe temusalwa kuba nali pasita yali fane nali mmanyi okulanga drive bulungi kati pasita n'agamba teri ajja kusobola drive y'emukono genda ogyogerere nenyambala engoye zange nenzira ku mmoloka mujemulabasa n'endugga ebintu bizibu oyogeranga atali ggwe saawa 7 gw'emisana nga kolini abantu bali ku layini ejjula bafuna abantu nga 7 abo naye mba ndi ku mmotoka nanga ku mulyango saawa nga 12 ekikazi ne kijja ekintunuulira ne kigamba musiru gwe ndugga n'atajja tugenda okukuba naye ng'ali kunze tuuka mu loogi gye baasuze abodo ali ku zino mamuli ali ku zino nakonkona mamuli toto n'aggulawo kiki kono omwana ayagala kuyimba bikibiki n'amunnyonnyolako mamuli komanyoko jeeni ero zamba yaliko sita naye kati omunoonya takyalabika abayimbi baalagana mmwe mbalabula